Essula eyokusatu. Awo waliwo omuntu ow'omu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemo, mwami mu Bayudaaya. Oyo n'ajja gy'ali ekiro n'amugamba nti, Labbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza okukola obubonero buno bw'okola ggwe, wabula Katonda ng'ali naye. Yesu n'addamu n'amugamba nti, ddala nkugamba nti, omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo n'amugamba nti, omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Yesu n'addamu nti, ddala ddala nkugamba nti, omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Empewo ekuntira gy'eyagala n'owulira okuwuuma kwayo, naye tomanyi gy'eva newaakubadde gy'egenda. Bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna azaalibwa omwoyo. Nikodemo n'addamu n'amugamba nti, ebyo biyinza bitya okubaawo? Yesu n'addamu n'amugamba nti, ggwe omuyigiriza wa Isirayiri n'ototegeera ebyo? Ddala ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi, tutegeeza kye twalaba, so temukkiriza kutegeeza kwaffe. Bwe mbabuulidde eby'ensi ne mutakkiriza, mulikkiriza mutya bwe n'ababuulira eby'omu ggulu? Tewali muntu eyali alinnye mu ggulu wabula eyava mu ggulu, ye Mwana w'Omuntu ali mu ggulu. Nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, bwe kityo n'Omwana w'Omuntu kimugwanira okuwanikibwa, buli muntu yenna amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo Omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda teyatuma Mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. Amukkiriza tegumusinga, atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiriza linnya lya Mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Guno gwe musango, kubanga omusana guzze mu nsi, abantu ne baagala enzikiza okukira omusana, kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Kubanga buli muntu yenna akola ebitasaana akyawa omusana, so tajja eri omusana ebikolwa bye bireme okunenyezebwa. Naye akola amazima ajja eri omusana, ebikolwa bye birabike nga byakolerwa mu Katonda. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'ajja n'abayigirizwa be mu nsi y'e Buyudaaya, n'alwayo nabo n'abatiza. Naye Yokaana yali ng'abatiriza mu Enoni kumpi ne Saalimu, kubanga yeri amazzi amangi. Ne bajjanga ne babatizibwanga, kubanga Yokaana yali nga tannateekebwa mu kkomera. Abayigirizwa ba Yokaana n'Omuyudaaya ne baba n'empaka mu bigambo eby'okutukuza. Ne bajja eri Yokaana ne bamugamba nti, Labbi, oli yali naawe emitala wa Yoludaani, gwe wategeeza, laba oyo abatiza, n'abantu bonna bajja gy'ali. Yokaana n'addamu n'agamba nti, omuntu tayinza kuganya kigambo kyonna wabula ng'akiweereddwa okuva mu ggulu. Mmwe bennyini muli bajulirwa bange nga nayogera nti, si nze Kristo, naye nga natumibwa kumukulembera. Alina omugole y'awasa, naye mukwano gw'oyo awasa ayimirira ng'amuwulira, asanyukira nnyo eddoboozi ly'oyo awasizza. Kale essanyu lyange eryo lituukiridde. Ye kimugwanira okukula, naye nze okutoowala. Ava mu ggulu y'afuga byonna, ow'omu nsi aba wa mu nsi, ayogera bya mu nsi, ava mu ggulu y'afuga byonna. Kye yalaba era kye yawulira ky'ategeeza, so tewali muntu akkiriza kutegeeza kwe. Akkiriza okutegeeza kwe ng'ataddeko akabonero ke nti Katonda wa mazima, kubanga Katonda gwe yatuma ayogera bigambo bya Katonda, kubanga bw'agaba omwoyo tamugera. Kitaffe ayagala Omwana era yamuwa byonna mu mukono gwe. Akkiriza Omwana alina obulamu obutaggwaawo, naye atakkiriza Mwana taliraba bulamu, naye obusungu bwa Katonda bubeera ku ye.